one, the LCC chairperson of Nagabo Sub-County, Mr. Tony Sempebwa. Mulamuzi Fred Egesa owa kkooti y'e Kasangati mu Wakiso yasomedde Dr. Besigye omusango guno enkya ya leero. Omusango guno Dr. Besigye yaguzza sabbiiti ewedde bwe yali agenda okwetaba mu kusaba kw'ekibiina e Najjanankumbi. Kinajjukirwa nti Dr. Besigye yalemesebwa okutuuka e Najjanankumbi oluvannyuma lw'abawagizi ba FDC okumugoberera ekyaviirako ekkubo ly'eggayaaza okutaataaganyizibwa. Ne bagenda nga bawemula okugenda nga abali mu mamotoka oluusi ebikolwa ebyokwonoona emmotoka n'ebintu byabo abali mu maduuka n'okukola ki. So ekiba nti abantu abulijjo naddala abasuubuzi bavuddeyo ne beemulugunya eri poliisi olw'okuba nti balaga nti ensonga zino tuzikwasizza maanyi. Omusango guno Dr. Besigye agwegaanye era nga wano omulamuzi Egesa amukkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka ssente ak'obukadde 2 nga zaabuliwo. So I've looked at both submissions and my finding is that bail is a constitutional right, though the granting of it is discretionary. The objections that the state has presented are not strong enough to prevent an accused person from being given an opportunity to enjoy a constitutional right of a temporary freedom while attending a court trial. Akulira okukunga mu kibiina kya FDC Ingrid Tulinawe ne ssentebe w'eggombolola y'e Nangabo Tony Sempebwa beeyimiridde Dr. Besigye. Mu kwogerako eri bannamawulire ku kkooti y'e Kasangati, Dr. Besigye ategeezezza nga okutulugunya bannayuganda bw'eri engeri ya poliisi entongole. Nkola kati ntongole eri mu poliisi era y'ensonga lwaki mu myaka 5 gyokka gino egiwedde bansibye mirundi 45. Ino kati giweza 5 gyali 45 banyongedde ku 5 kati giri 5. Agamba nti mu bbanga lya myaka 10 yakasiwa emirundi ekisoba mu 50 nga poliisi emujwetekako ebisango eby'enjawulo omuli n'okulya mu nsi y'olukwe. Wetwogerera kati Lieutenant Dr. Kizza Besigye twamutwalidde ekiwandiiko ekiva mu kkooti ekimusaba okweyanjulira kkooti ly'eddaala erisooka e Kasangati ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Ku musango ogwatongozeddwa omuwaabi wa gavumenti nagulaga nti yajeemera oba yagaana okugoberera ebiragiro bya poliisi. Mirundi egyo gyonna n'emabega gye bansiba ne banteekako ejja Naggomola ejja kulya mu nsi olukwe ejja okukaka omuwala omukwano ejja okukola ki ej'obutujju ejja kubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Emisango gyonna eginteekeddwako emyaka gino gyonna situukanga ku stage kooti gye nsaba kwewozaako gyonna gigobebwa nga seewozezzaako. Besigye ono akkaatiza nti tasobola kwesiga poliisi kubanga n'ekitongole ekyo kyennyini kimenyi ky'amateeka era ategeezezza nti poliisi ekolagana nnyo n'ebibinja by'abavubuka ebikyamu omuli ne bakifeesi nga bano babeera ne kamulali mu bucupa gwe bayiira abantu mu maaso ssaako n'okuligita abatuuze emiggo nga beerimbika mu bavuzi ba boodabooda. Ate akulira okukunga mu kibiina kya FDC Ingrid Tulinawe alaze obutali bumativu oluvannyuma lwa poliisi okumutulugunya entakera okuva Dr. Besigye lwe yasibibwa mu maka ge e Kasangati. Akaseera kayiseewo nga poliisi entulugunya era DPC w'e Kasangati oyo yakansireteninga mirundi 3. Omwezi ennaku 45 ze yamala ng'akuuma wa Dr. Besigye nga takkiriza abantu okuyingira. Nze buli lunaku nga ntuukawo nga ntulugunya nga nvuma era nga nsireteninga yangambako emirundi 3 agenda kunzita era kasita ntegedde bwe mba nfudde mujja kuba nga mukimanyi.